Buterevu ku BBS telefayina eyaffe y'obwakabaka bwa Buganda kwoli nkulamusizza nnyo gyebale gy'otuusaako engalo ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa May 2018 omwaka gwa mukama waffe olunaku lwakubiri. Njagala kwebaza okulaba telefayina eno nga nkujjukiza nti program eno bagiyita Amaaso Ku Gwanga kunoonyeza abantu ab'enjawulo ne tukubakuleetera n'owulira biki ebibavaamu na nsonga ki ze boogerako ze tukubaganyako ebirowoozo n'omanya n'otambula n'okumanya oba n'oyiga oba oli awo n'okusanyuka abamu waliwo nga bw'olaba boogera ng'osanyuka busanyusi ate omulala ayiga bwizi ate omulala akubaganya birowoozo n'ensonga eyo telefayina kye tuyamba okukolera nga bulijjo omwanjuzi era omutesitesi nze Stephen Danstan Busuulwa ndi muzzukulu wa Namwama eri ebwama kwagaliza byonjagaliza weewale kukola ensi si ya kuleekaana ya kukola. Njagala kutegeeza nti abateekamu ensimbi bayita Harris International kampuni enkozi ebyokunywa ebya Reham bengenda okubuulira ku byenjawulo bye bakola nga bw'oba oyagala okuwona eddekende oyagala okunywamu okuwona ennyonta oyagala okukola kyonna kye weetaaga genda ku dduuka erikuli okumpi ofune ku byokunywa bya Reham. Ekisooka kyo bakola amazzi aga Reham mineral water nga no gengenda okunywako mu program eno paka wenaaviira wano. Reham mineral water malungi gakakasibwa ekitongole ky'omutindo kya UNBS Uganda National Bureau of Standards. Waliwo Reham Cola oyo soda, Reham WhatsApp soda, Reham Funtime soda n'ebika bya soda ebirala nga n'ebya Reham. Oyinza okwefunira ku juice nga soda wamuko oba nga abasawo bagamba ogiri omumuzaamu genda ogule Ona apple juice ne Ona mango juice ebyo bigenda nabyo kukola bulungi. Oba oyinza okugula Rockboom energy drink gweyagala okuddamu amaanyi Rockboom akukola bulungi n'ekyokunywa ekirala kita orange juice nakyo kisobola ekyegulira ne coffee malt gyali n'olwekyo genda kuduuka aba supermarket oba canteen oba wonna awatundibwa ebyokunywa ojja bisangayo. Nkujjukiza aba Friends of God Garments abo basangibwa mu Kampala wakati mu kibuga beegulidde erinnya mu kwambaza. Oyagala kuyitibwa omwambazi oyagala okunyuma oyagala kubeera smart ng'omuzungu bw'akiyita genda ku Friends of God Garments ogule essuuti oba opangise essuuti oba bakusuubuza essuuti oba essaati oba engato oba ettaayi byonna gye biri. Bali ku Namaganda Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka balita F17 kasootuukaawo nga ebyokwambala ekyokuddamu oba okimaze ojja kuwunyirira olabike bulungi. Olunaku lwaleero mu puroguramu eno ngenda kwegattibwako oba nsuubira okwegattibwako aduumira poliisi y'ebidduka bagita ya ku nguudo ya bidduka traffic police aduumira poliisi y'ebidduka by'oku nguudo mu Kampala n'emiriraano. Commander for traffic in Kampala Metropolitan, yes. Bamuyita SSP Norman Musinga, Senior Superintendent of Police Norman Musinga beba bambala ebyeru mu kungudo bosanga abaduumira mu Kampala n'emiriraano. Kampala mu policing area etwala Kampala ekibuga ekikulu, etwala Mukono, etwala Ntebe, etwala ne Wakiso. Bw'oba ogenda ku ne Wakiso n'ekyengerawo Nsangi ndoza wona Kampala Metropolitan kitegeeza poliisi eyo Norman Musinga yagikulira yagiduumira. Poliisi y'okunguudo eteekebwawo etteeka lya poliisi kubanga tulina etteeka lya Police Act liriteekawo ekitongole ekya poliisi ekikulemberwa IGP Omo Okoth Martin Ochola IGP sitakyali mupya IGP yasikira General Kayihura. Kati mu poliisi mubaamu ebitongole ebyenjawulo mubaamu ebitongole mulimu Field Force Unit FFU abambala ebibomboola nembeeramu Regular Police abambala kaki nembeeramu Marine Police Marine Unity beba ku mazzi nembeeramu Counter Terrorism City beba bambala ebiddugavu nga baliko City nembeeramu mulimu wa VIPPU very important protection unit ya police abo bambala langi kibambala kaki nenga ba VIPPU nembeeramu n'ebitongole ebirala mulimu abavunaanyizibwa ku bisolo nembeeramu abavunaanyizibwa ku kuziyiza ebisaddaaka abaana nembeeramu abavunaanyizibwa poliisi ya njawulo. Kati ne police traffic police nayo mwegenda ekitongole kya poliisi kivunaanyizibwa ku bidduka eby'oku nguudo abatuyimiriza balina etteeka eryabafuga baliyita Police Act embeeramu traffic police. They are mandated by law okulaba nga abakozesa ebidduka ku nguudo ebikozesa n'obuvunaanyizibwa bidduka Musinga n'abitubuulira bya kikaaki nti n'akagaali traffic kavunaanyizibwako boda tukutuku
motoka n'ebirala byonna oba nanga omuntu abatambula nabo banvunanyizibwako. Kati poliisi ey'oku nguudo specifically gye ntunuulira olunaku olwaleero bambala byeru, basooka kwambalanga kaki nga bateekako ka overcoat aka kiragala reflector jackets, ndowooza ku mulembe gwa Katumba Wamala if I have not forgotten, lwe baleeta poliisi we baleeta ekyambalo kino ekyeru ne batandika okukyambala. Kakati poliisi eno emaamira eggwanga lyonna erina okulaba nga abavuga ebidduka babivugira within the confines of the law, nga babivugira mu mateeka nti oluguudo balibalawo nti speed 8 olina okigondera, bwabaawo nti wano toweterawo obupande bwe tulaba ku nguudo obwo tolina kukola U-turn, poliisi erina okwenforcinga ekyo kulaba nga tokikola ki toweterawo. Bwabeerawo nga bakugamba tolina kuvuga ng'oyogerera ku ssimu, bakiyita inconsiderate use of mobile phone, tolina kwogerera ku ssimu ng'ovuga. Bayinza okugamba toyisiza wano overtaking, bayinza okugamba driving on shoulders, okuvugira ku shoulders ekikkirizibwa. Poliisi eno ey'ebidduka yerina okukwasisa amateeka ago. Bakwano baffe abo olumu tubalabiriza, oyinza okuba oyogera ku ssimu n'olengera ekyeru, essimu n'osooka ogikuba wansi mu mutto n'oyitawo n'oddamu n'oyogera. Naye mwana wattu ate nga kiyamba ggwe, kubanga bw'obeera ovuga nga bw'oyogera ku ssimu ebirowoozo attention, ebirowoozo byawukana. Oba ku luguudo just ng'olinnye break, olinnye rather muliro, naye ng'ebirowoozo tebiri ku kyokola, biri ku oli akubikira, biri ku oli muganzi ogenda okusinkana. Kakati bano baba bakuyamba kukola nga bakucekinga oleme kugwa mu kattu, oleme kugwa mu bulabo obwo, oyinza okutomera, bayinza okukutomera n'ebirala bigwa mu kkola eryo. Babakwata balina amateeka ag'enjawulo ge bavunaaniramu. Bo tolina driving license, tusinga giyita driving permit mu Uganda. Teeka ligamba olina okuvuga ng'olina driving license. Owa poliisi wakuyimiriza n'agikusaba gimulage. Bw'ayagala original nayo gino gimulage. Teeka ndowooza tuwa essaawa 48 okuleeta original singa oba togirina. Era balina ne express penalty tickets EPTs singa balaba nti omusango guno gwa mitwalo 10 bakuwa express penalty ticket eyo. Ticket eyo ekyenjawulo kye mulina okumanya siri wa traffic naye manyika katonotono nti kasita bagamba nti ozizza omusango bwe guti ne bwe guti tugenda kuwa receipt eno express ticket, balina okuteerako omusango gw'ozizza. Officer akukutte n'asayininga, naawe n'okkiriza n'osayininga nti bankutte, n'oteeka omukono ku ticket eyo. Singa oba tokkiriza n'akukutte akugamba wadde teweesibye musipi nga gwogamba wadde ogwesibye n'ogaana okusayininga, etteeka ono limuwa obuyinza ogenda naawe ku poliisi ekuli okumpi, awo aba takutta, kubanga oba ogenda ku poliisi kukola statement oluvannyuma bakutwale mu kooti. Naye bw'okkiriza ne bakuwa ticket osobola okuddayo n'ovuga n'ogenda mu maaso n'osasula ticket mu bbanga eryo balikuweereddwa ku receipt eyo. Ekirala kyenzijukira ky'okunyuulako number plate ku motoka. Number plates, registration plates ezibeerako U8 99 U8 96 chwezo. Waliwo etteeka eriwo abapoliisi abo era okuggyako ennamba, naye ate si ku buli musango gwonna ogw'oku nguudo. Mulimu emisango nga mu musango guno owa poliisi owa traffic akkirizibwa okukunyuulako ennamba eyo n'agisigaza n'agitwala ku station. Ate si buli officer ku ddaala lyonna nti akkirizibwa okukunyuulako number plate. Balina we batandikira. Ndowooza kati IP alina okuba ne ejjinja erimu, ejjinja limu nga wa traffic ali mu byeru, bw'aba alina ejjinja limu akkirizibwa okuggyako number plate. Bw'aba talina jjinja takkirizibwa, naye atalina jjinja akkirizibwa okuggyako number plate singa mu kitundu, singa ebeera operation mugenda muva Kampala mugenda Ntebe ne musanga operation ya traffic ku luguudo awo nga waliwo ASP oba nga waliwo SP, kati ono atalina mayinja kasa mu kitundu ekyo operation wabaawo alina ejjinja erimu oba akamu kaggulu n'atalina jjinja akkirizibwa gye kuggyako, naye nga mu kitundu ekyo waliwo alina ki
ejjinja okuva ku AIPIP oba osobola okugenda mu maaso. Kakati njagala ebyo mbadde nkuyitiramu nga bwe nninda Norman Musinga okuneegattako, naye kitegeeza nange nali nsobola okubeera wa traffic police kubanga ebisinga mbimanyi nsobola bikusomesa ne waba tazze, naye ng'ate alina ebyokuddamu. Apoliisi bano basongebwamu nnyo olune mu kusaba ssente. Singa obeera mu bwangu bakwatidde mu musango, omukwatako mu ngalo n'omugaa ofiisi omanyi ngenda mangu, n'omukwatako mu ngalo n'omuwaayo ky'omuwadde, awo naakuleka ne weeyongerayo. Bwe kityo bw'osanga omulala naye naakola kyekimu, awo ne weeyongerayo. Ebyo byonna nze mba nkusunirako busunizi. Kakati kyolina okumanya nti abapoliisi bano bakolera mu mateeka. Amateeka gano ag'oku si be bageeteerawo, baba n'amateeka ge bataputa okusinziira ku Police Act oba any other act. Era singa bakugamba ne mulemagana ku luguudo, ndowooza mugenda mu kooti ne weewozaako ne gukusinga oba ne bakusinga. Kyesinaba kumanya ennaku zino ndaba abamu ba traffic baba n'obutono. Norman anambuulira baba bwaki ng'ate bakwasa amateeka ga ku nguudo. Ampuliriza tukyagenda maaso program eno bagiyita Amaaso Ku Gwanga, eno telefine abagiyita BBS eyaffe obwakabaka bwa Buganda. Nze Stephen Dunstan Busuulwa. Mpozi njagala okujjukiza nti ku lw'omukaaga luno olwa Sabbiiti eno nga kunaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwa May 2018, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda mu kugulayo emipiira gy'ebika eby'Abaganda. Omupiira ogugula ogenda kubeera mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende ku saa 3 emirango gijja kuba giguddwawo. Ekisaawe kino kya Honorary Fufa President, Executive Director St Mary's kitende, era nga founding president wa Vipers SC ye Dr. Lawrence Mulindwa. Ssaabasajja asiimye alabikako mu kisaawe ekyo agule emipiira gy'ebika eby'Abaganda. Nkubiriza wenna keera nnyo kubanga Ntebe Road oyo Kabaka ng'agenda okulabikako, kitegeeza ekkubo ligenda kukwatirira ab'ebidduka ebyenjawulo, ab'ebigere, ababooda, abatukutuku, ab'eggaali n'ab'ebidduka ebyenjawulo kujjako ab'ennyonyi bebayinza obutalabikako. Akati ensonga eyo nsaagala kumalira budde, njagala kwaniriza afande Norman Musinga amaze okuneegattako asooka alamuse ku bantu mu seconds 42, oluvannyuma tunaagenda mu maaso. Afande nkwaniriza ku telefone y'Obwakabaka nga wali musajja wa Kabaka ssebo babuuzeeko. Bawuliriza ate mikwano gyaffe eri gye muli, tubaaniza mu puroguramu eno. Amanya n'eddoboozi bampita Norman Musinga, Senior Superintendent wa Police. Nze nkulira traffic ye Kampala n'Emerera. Ate ndi musanyufu nnyo okubeera mu puroguramu eno, puroguramu y'abantu era ku nsonga zitali zimu ne zimu. Webali nnyo. Mu poliisi, traffic police, waliwo abasajja abanyumirwa uniform ya traffic nenga sengane ku mbaga ze bagenderamu nga balina emikolo yeggoomu ku bo. Olwo omulala bamuyita Sande oba yali Kira Road, Sande akyalimu omanyi naye bwatula anyuma nnyo, kati ne mukama we naye anyuma bwati mu byambalo. Omaze okuwala musaako jamu naawe akwata ate nga godumira poliisi ku nguudo. Jamu oba ogondera mateeka g'okwasisa. Saagala kulaga abantu nti tuli waggulu w'amateeka, so tunagoberera amateeka nga bwe gali era tutambulira ku mateeka gafuga enguudo. Traffic police mulimu gwayo ki basically? Ku lwoyo atulaba jawajja nga ali nakaseke ali nakasongola awulira alaba bambala byeru n'alaba nga bayimiriza emmotoka yitategeera yekaddiidde. Traffic police omulimu gwa muguli ki? Traffic police waliwo ebigendererwa byayo oba emirimu gye suppose kukola ku nguudo zaffe. Ekisooka kwe kulaba nti turegulatinga traffic control, kye bayita traffic management, okulaba nti ebyentambula bitambudde bulungi, tewaliwo obuzibu bwonna ku luguudo. Ensonga endala enkulu era gye tutunuulira kulaba nti tuzizza obubenge. Muziyiza obubenje, accidents. Yes, kulaba nti tubukendezezza. Of course tosobola bumalawo bwonna
naye tulina kulaba nti tubukendezezza ate tulabe nti abantu bakoze eki batambudde bulungi. Ensonga endala ate nkulu nnyo kwe kulaba nti tuteekawo tukwatisa amateeka abo abamenya amateeka gafuga ebyanguudo. So bw'oba okoze omusango traffic police ye responsible kuhandlinga ne kujjako statement ne kukwatisa amateeka ne kusasuza ticket ne kuweereza ticket ogenda osasule bweba bakusiba bakutwala bwe bakusiba bweba waliwo accident yekola sketch plan ya accident ebyo byonna kubanga bali trained bakugu bamanyi kiki kyokkola. Biduka ki bimuvunanyizibwako? Ebiduka byanjawulo byonna buli ekigenda ku luguudo kigenda ku luguudo era ne boda naye kikwatako nnyo kujjako akagaali. Akagaali sikako kubanga akagaali sikange naye tebasupposed kutwala amateeka kulowooza nti bali waggulu w'amateeka. They are not above the law. Tebali waggulu w'amateeka naye balina kulaba nti balimu bagoberera empisa ezifuga ebyenguudo. Kampala n'emiriraano kitundu ki? Kampala n'emiriraano egendera ddala n'etuuka e Mukono nevaayo negenda Wakiso evaayo negenda Entebbe mu bitundu by'Entebbe mu Wakiso area n'ebitundu ebimu Nsangi mulimu paati emu egenda mu Mpigi naye awo around Nsangi nga tanatuuse Maya eyo yonna Kampala taki n'emiriraano. Wakiso ne Kakiri Kasangati eyo yonna tuyitayo ye Kampala n'emiriraano. Yabale nnyo. Kakati kyenjagala okumanya ofisa wa traffic bw'aba akwasa amateeka batera nsula ku lw'Entebbe eyo ntera basanga iza Lubowa obanga akaite kajjansaawo ku roofing zaawo nga bayimiriza emmotoka ez'enjawulo. Bwakuyimiriza aba akwagalako ki? Lwaki mubuuza ayinza ga yes how are you sir can I see your driving license nenjimuwa nemulaba nga yeetooloola n'adda mu maaso n'atunula emmotoka bw'aba akulabeko omusango n'agagenda watalayaga okay sir you can go ahead. Ebyo aba akola ki? Aba kala ya mmotoka what do they check for ku luguudo nadda ku bidduka? Sebo owa traffic okubeera ku luguudo aba atunula ebintu bingi aba anoonya bintu bingi. Ekisooka permit. Olina permit ate naddala bw'oba olina permit is it a genuine permit eri permit entuufu oba kicupuli? Bw'eba eri permit eri mu class eyo egy'osuppose kuvuga. Bw'oba ovuga taxi oli mu class ki? Bw'oba ovuga boda oli mu class ki? Bw'oba ovuga bus oli mu class ki? Ebyo byonna sikugamba buli permit yonna ya buli ngeri ogenda n'ovuga ekidduka. Nedda waliwo okusomerera ky'osuppose kuba ng'ovuga ate tuyita class. So bw'ova ku kya permit mmotoka eri mu mbeera ki? Eri worth to be on the road. Kitegeeza nti emipiira mirungi oba si mirungi kubanga bweba emipiira mibi sobola kukozinga obubenge. Ensonga endala batunulira lights bweba light zikola bulungi bweba zikola bulungi batunulira emmotoka bweba erina insurance batunulira bweba kwegamba abasaabaze naawe driver oyesibye omusipi kubanga akabenge bwe kabaawo mu maaso chances are high ebitundu 8 ku 100 abantu basobola kusurvivinga. Abakozi batya? Abesibye emisipi? Abesibye emisipi. Nibo boto yesibye emisipi twakitegeeza nti obulamu bwo obutadde ku butyabaga sobola kufa anytime. Motoka bwe overturninga esobola kola ki? Esobola kuva ku luguudo n'abantu abalimu ne batasurviving. Naye bwe mwesibye emisipi chances are high nti oyinza kusurvivinga.
so nolwekyo bintu bingi bye tuba tutunuulira ebyenjawulo. Officer asobola okuba okutekinga judgment ze nti eno motoka teri fit kubeera ku luguudo just mu dakiika ezo 3 okwetegeeza n'atunula erinnya ku bureeki kuba mulina IOV enaggulu mbadde manyi mulina sooka gitwaleyo n'akebera n'amanya it was not fit. Ekintu ekyo kikulu nnyo ky'obuuzizza. Tulina abakugu baffe abakebere emmotoka ate bali trained boyise ba IOV, inspector of vehicles, be balina obuvunaanyizibwa okulaba nti emmoloka bagikebedde era eri mu mbeera nnungi eyisapozi kubeera ku luguudo kuvugibwa oba kusaabazibwamu abantu. So nolwekyo naye owa traffic bw'aba ali ku luguudo ng'ali mu kuceekinga bw'alaba emmoloka ng'erina emipiira emikadde tekitegeeza nti alina kulinda ki IOV ave enaggulu okujja oba IOV mu region yena kujja kukebera emmotoka. Osobola kulaba nti emipiira gino tegisaanidde kusakola ki kubeera ku mmotoka onoogipakinga osobola kuyita IOV najja n'agikebera bw'aba alaba nti ddala kyayagala nti ayagala confirming alabe nti emmoloka eri mu mbeera mbi. So nolwekyo njala kukitegeeza nti n'omupoliisi ali ku luguudo alina amaaso gokusobola kulaba nti emmoloka eri mu mbeera mbi kubanga bali trained nabo. Yes. D kansooke nve mukuumula kuno bwe tuvaayo ogenda kutandikira ku kibuuzo kyange nti D traffic police officer luwajjako number plate registration plate y'emmotoka mu mbeera ki mu biseera ki under what conditions ekyafaanana mani musinga kakiddemu nga amaze okumulako wano okukola ku ssente. Tukyali maaso program eyitibwa Amaaso Ku Gwanga ku BBS Telefina omwanyizi nze Stephen Danstan Busula tovaawo tukyagenda maaso. Amaaso Ku Gwanga ku BBS Telefina ye program nze Stephen Danstan Busula nkujjukiza nti Reham bebateekamu ensimbi genda ku dduuka ogule Reham kola wenywereko Reham WhatsApp wenywereko Reham fun time gula Reham mineral water gwe tuli mu kunywako wano gula Ona apple juice ne Ona mango juice ebintu bijja kutambulira bulungi ng'obulamu bwo bukola. Era ne nkujjukiza Friends of God Garments genda basobola okuguza ku byambalo eby'omulembe masuuti masaati mataayi ngatto misipi abapangisa basuubuza ate batunda n'ekimu babasangibwa ku Namaganda Plaza edduuka F17 ku second floor omwaliro gw'ekubiri. Mu studio nyina SSP Senior Superintendent of Police Norman Musinga yaduumira police y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano. Afande nakulekedde ekibuuzo nti mu mbeera ki wonzigirako number plate nga nvuga ekidduka kyange era lwaki nyanziza kakati njagala kutegeeza abantu lwaki tujjako number plates oba under what circumstance ebituleetera okujjako number plates ku mmotoka zaffe. Ensonga ziringa bbiri zirina kwogerako. Ensonga esooka bw'aba emmoloka nga eri mu mbeera mbi, bw'eba eri mu mbeera mbi waliwo abakugu abavunaanyizibwa bwe twogeddeko edda emabega bwe bayita ba IOV, inspector of vehicles. So emmoloka ezo tukola ebikwekweto nga tucekinga kulaba nti abantu balina kubanga balina emmotoka nga ndamu. So emmoloka ezo tuziyitira omukugu nacekinga n'alaba nti ddala emmoloka eyo esaanidde kubeera ku luguudo oba tesaanidde kubeera ki ku luguudo. Bw'asanga tesaanidde kubeera ku luguudo waliwo inspection report ebeerawo akapapula akalaga nti teri fit kabeerawa be bakalina ku luguudo babeera nako kali mu katabo bakajjayo. So bawandiikamu ebiwandiiko wansi awo ne bategeeza nti emmoloka eno tesaanidde kubeera ki tesaanidde kubeera ku luguudo. Ensonga eyo nkulu nnyo bwe basanga nti emmoloka tesaanidde kubeera ku luguudo kati bajjako number plate ate ne bali commending abagamba nti basooke bagende bakole ki bateekemu ebintu ebyo
ebibulako ku motoka bisobole kudda kuki ku luguudo mugisigaza oba ngenda nayo number plate ebagisigaza olyoka nozaayo emmoroka eri enagulu ne bacekinga kulaba nti emmoroka ebintu byebogeddeko obikoze ki obitaddeko. So bwolwawo of course procedure very clear, number plate bagizaayo mu URA. If you take a long time without nga togikoze ki togikozeeko era toze kugikima. Era ensonga endala tulaba nti ebiseera ebisinga obungi emmoroka bweba eri involved mu kabenge, buli mmoroka yonna ebiri involved mu kabenge bagikebera bulaba nti before nga tanayingira mu kabenge kano ebadde mu mbeera ki, ebadde eri mu mbeera ki, ebadde esaanidde kuvugwa ku luguudo. Ebyo byonna tubitunuulira bintu bikulu nnyo. So inspection eyo ebeera y'amaanyi bweba IOV alaze n'agamba nti emmoroka eyo ebadde eri mu mbeera mbi, awo omusango gusobola kukola ki kutuukako era gukuvunaana, kubanga obadde ovuga emmoroka ng'emipiira gyayo nga accident etanabaawo ebadde mu mbeera mbi, oba emmoroka eyo wagivuze ate ng'okimanyi nti terina braking system. Bw'oba omukugu akebedde n'asanga nti braking system ebadde enfu, ate ne bagamba nti mukozi ng'akabenge emmoroka yaganye kukola ki okusiba. Ebyo byonna tubitunuuliramuuko ne bijja ne bikukwatisa bweba emmoroka nene nnyo etise nnyo abatraffic nga tebasobola kukola ki kugijja kukola ki ku luguudo. Oluusi ba drivers bafulumamu ne badduka badduka kubanga amanyi nti ekimotoka kinene tosobola kukitika n'okitwala. So tuyita IOV abakugu balyoka bajje bagikebere bagijjeko ki number plate. Oluusi omusajja ayinza kupakinga emmoroka makati w'oluguudo n'agita n'agirekawo. Twakendeezanga edda abapoliisi baffe abawansi buli omu yenna yali akola ki yali ajjako number plate naye tekikirizibwa, tekiri mu mateeka. Ekiri mu mateeka according to our operational procedure, operational standing orders nga bwe ziyimiridde, omusirikale alina ejjinja erimu AIP okudda waggulu yalina obuvunaanyizibwa obw'okujja number plate ku motoka. Kiraba kaakati naye baddamu ne boogera ne bagamba nti singa oyo AIP assistant inspector of police n'okudda waggulu nga alagidde omusirikale wa wansi nga waali nga AIP wali ku scene, n'amugamba why remove that number plate, gijjewo, abeera mutuufu oli owa wansi asobola kugijjako. Awo zezo circumstances tetulaba nti ate lwaki tujjako number plate. Alright, yes. Terifayina kwoli kakati traffic police normally musinga wambeso ni osi wange kajansiani Erika Igwa Nkesiga Anthony ali wakati Kampala mukadde oba RTO Kampala mukadde wa Sunday lwaki okwasa mateeka ga kungudu walobenda babayina pisto zibazaaki muba mugenda goba babbi muli ba flying squad okusaba permit kwetaaga pisto olaba anyimiriza bino biri wano for what ate nange mmenya mateeka nawo jina lwaki so lwaki njaga kutegeeza ensonga eno. I am a police officer, ndi mu police, tuli ba police, tuli trained, ate tuli entitled to security, tulina kubeera equipped, tulina kubeera guarded, tulina kuba n'ekikwaso ekitukuuma.
nyakutegeeza nti amawanga ag'ebweru ge tutambuddemu agasinga obungi traffic police n'omusirikale wa wansi abeera equipped. Lwaki? Okimanyi nti ffe bweba tuli ku nguudo tubeera ku bunkenke nnyo. Ebiseera ebisinga obungi bye tusanga ku nguudo tebibeera birungi obusinga obungi. Tumiitinga abantu benjawulo ng'abantu kwegamba balina empisa mbi nnyo, bayinza n'otutuusaako obulabe. So n'olwekyo tuli entitled. Yes, oluusi batutomera, omusajja ayingiramu n'emmotoka n'akutomera n'akuyisaako. Oluusi waliwo abasirikale baffe, ojuzi walaba ekyabaawo Old Kampala omusirikale waffe webayita tweituka twakava kumuziika wano, omusajja wa baasi yamuyingiramu n'amukuba n'afa. So n'olwekyo tuli suppose kuba protected and our safety yaffe, obulamu bwaffe tulina kulaba nti tubugadinze nnyo. Ate twagalira ddala in fact kulaba nti buli musirikale yenna wa traffic asande kubeera ali protected bulungi. Yes, ayina emundu. Ateeka ki erikkiriza b'ofiisa bo singa bankute mu musango ne muwaayo 5 oba omutwalo nandeka? Lwaki bakkiriza ssente? Nkimanyi teririiyo. Teri teeka. Oba tekiba tebakyali yangu kintu kidogo. Teri teeka erikkiriza omusirikale wa traffic police okukwata ssente ku luguudo. Tekikirizo. Era bw'oba otunulira nnyo embeera kati yakyuse mu traffic police. Yakyuse ebyokukwatakwatirira obusente ku luguudo byaze nga bikendeera kubanga kati abasirikale kati bakimanyi. Waliwo unity yaffe ekwatisa amateeka. Bw'okola ensobe n'okwatakwatira ssente saawa zino oba oyereetedde obuzibu. Ate ne the public, ensi, abantu bonna batunula balaba bamanyi ekisaanidde kubeera n'ekitasaanidde kubeera. Bw'ogira n'oyenyigira mu bintu ebitajja amateeka weegali. So kati by the way gw'ojja okigeze okwate ssente oyimirire ku luguudo ogezeeko owa poliisi ku luguudo ajja kukwata ojja kuswalira bwereere. Nalowooza gye bali abazikiriza mundowoozayo oba yaggwawo. Omanyi abazungu balina akagambo kaabwe bagamba every human being is liable to human weakness. Mulimu abayinza kubanga nga bakyalimu omuze ogw'okukwatakwatira obusente, naye bakimanyi nti kye bakola kikyamu era tekikirizibwa. Era tukuvunaana bwe batukusanze. In fact tukujjamu mu traffic police kubanga tosaanidde kubeerayo. Okay. Producer mpaye essimu emu 2 afande ono abaddemu naye nga essimu bwe zijja baziteeka ku screen awo okola bagyokuba mbulira bantu ki abalina enkizo ku luguudo ani gwe nnyina okuviira nti ono ayitawo ali mu bwangu. Ab'emmotoka ez'ebbeeyi bahama ndaba Brian White olumu aba nemukulembera n'avugwa ani oyo kansoke efune bano onookiddamu lumu ku telefayina kwoli sebo amanya mu bwangu oyitira William. Mbadde njagala omukulu yatangazeemu nti oba batrafiki oba ki abatrafiki office abali ejjinja ku bridge batendeke kubanga sebo zino goli pikipiki nali ndowooza nti amateeka agafusa emmotoka gavuga pikipiki naye owendoka bodaboda bakisa abantu babiri nibayisa ku lutindo nga tebafanayo nebasiga nga bayimidde wali naye sisaba gababasitinga William Jinja abatraininga abati babatraininga kyewunyisa nga nataka kugemotoka 7 nga olutindo amateeka gakwata ku motoka yegakwata ne kupikipiki naye kati olwaliro oba misano badde oludano eri bapoliisi
bayita obutereevu nga bavuga sipiidi zebaagala era tebabasumbwa njagala atanga gaze mu kintu ekyo. Weebale nnyo. Weebale nnyo William Kiwanuka ali Jinja, abuuza ku Jinja Bridge. BBS, hello. Amannya ssebo? Amannya Jukola Nsinzira Kitende. Muna Kitende ogamba ki Juko? Kati mbadde njagala okwebaza omwami oyo naye ndowooza wakyaliwo sibo obunafu. Naddala engeri gye bakwasisaamu amateeka gaabwe kubanga oluusi ogenda n'osasula ebipapula ewesanga ng'ate abantu abakuyimiriza bakubiringa ebintu byebimu nga bagamba mbu tobisasulanga. Naddala poliisi y'ekajjansi wano kalagako kafuuka katiro ka nguzi. So njagala kwebuuza sisitimu yaabwe tukolagana abatrafiki babeera ku nguudo osasula ekipapula naye ate be bantu bamu ne bagamba nti tonna babisasula bakomyawo lisiiti oba nenononya lisiiti kuwasasula. Weebale ne Juko lisiiti nga tebasasula ku poliisi otwala mu bank kale afaana nakuddamu tujja kuyingira bibi. Telefayina hello. Oli ku BBS Sebo Mbango bw'ekitalo? Kyengamba? Sebo. Newafa abatrafiki mu kifo ky'okubeera abantu ate babeera mu patro ekola mulimu gwa poliisi oba ekola mulimu ki? Gwani? Nze bampita Alex okusinziira ene Kaliro. Alex Kaliro abale SSP anakuddamu kanfuneyo omu tukomaawo. Ku telefayina kwoli Sebo. BBS hello. Hello. Sebo amanya ne gyoli? Amanya bamutasani. Sabiti oli luddawa? Iganga. Sabiti eyiganga buuza. Kimuuza emmotoka zetuvuga amataala nga paakingi nalgobaga bureki yinza okuba wakanzi gaaka bulungi ezo balubuuti ekintu kisobola okuba mu tayimu ng'ovuga ne zisiriira naye bw'osanga otasinga oyo nakugamba linnya ku bureki emabega n'olinnya ku ngoteeta yaka nakubirawo ekipapula ate nga naye akimanyi bulungi ebitaala wayalinga ekyankana sawa yonna ng'obudde wakanga eyakaneemuka mu kuomu neyakubira mu kuomu lwaki tasokanga kugamba nti bw'ogenda muno nga bw'ogenda komawo ng'etaala yeyaka emabega oba eri mu maaso ng'eyaka kubanga ekintu kisobola n'okukwatanira okuyiyo yennyini gwewatasinga balubu nesiriira ng'ovuga kyeŋŋamba nti kyanyalaga kirungi mutumu wa kipapula olwokubanga bureki tezaako emabega ate nga nange tumbawo nga kitegeeresiza kutidadasayi ekyokubiri nebopisa bennyini abo omusanga avuga mu motoka nga eri DMC olabirala nagyavuga olabirala nambi era amateeka tegamukwata oba eri bwebeera DMC tesobola kolinga sekuko. Weebale Sabiti okuva eyiganga nja kukoma kwabo afande kamwe dakiika 3 abazingezingeko bonna abo oluvannyuma naagenda mu programu endala. Obawulidde? Waliwo akubidde ejjinja. Ababuuza abali ku Jinja Bridge. Are they trained officers oba? Yabuuza nti batendeke kubanga olumu pikipiki bazireka ne bakwata mmotoka zokka. Ndowooza ensonga eyo oluusi tutera nnyo okufuna complaints over the same abantu bagamba nti aba pikipiki bazireka simanyi bakwata mmotoka zokka buli kidduka kyonna ekiri ku luguudo tukikwata. So naye bw'aba ayogedde n'agamba ejjinja waliwo ensonga eyo ku bridge. It is beyond my area lweru wa Kampala n'emiriraano njagezaako kwogera n'abakikwata kweri yoke balabe engeri gye banaatereezamuko embeera eyo. Alex Kaliro abuuza waliwo ababeera mu police patrol motoka eri ku bbali bo bali omwo emirimu bagikolera mu patrol. Kakati simanyi patrol gyayogera kubanga patrol za njawulo waliwo motoka obutini kuliko traffic police ate waliwo n'emmotoka zino zaffe za 9 zetwazizzaako ezo nazo kubanga badde agamba zisuppose zikola emirimu ya traffic. Yes bagikola of course balina ku stopping baba balaba waliwo obuzibu ne bahanding over to police traffic bwaba balaba musango gwa traffic police bayita traffic tebasobola kulaba ekintu nga kyonoonese oba waliwo obumenyi bw'amateeka ate ne basirika. Sabiti aliganga agamba mukimanyi namwe ebidduka biffe essaawa yonna ng'omuntu bwafa ovudde waka
break itale kasobola kuba ne kazikira naye olina kuyimiriza nagalinya ku break nga kakakuba nakuwa ticket muyigena mu okuwuliriza muyambe ku bantu mubasonyiweko okusonyiwa kuli mu mateeka mukiriza okusonyiwa tukikirizibwa tulina police form gye bayita police form 30 you can warn a person sobola muwoninga n'omugamba why empiira gino si mirungi bw'olaba nti tosobola kuleetako accident oba akyali mu tawuni omwo atambuliramu naye tali ku highway obuzibu buli kuli highway naye ate bw'olaba nti avuze bubi n'omugamba you stop him n'omugamba why vuga bulungi kubanga ovuga bwoti oyinza kufa we can warn you kale ekisembayo kyenjagala ompitiremu kya mu bwangu bw'ekitalo bani abalina enkizo ku kkubo mukita right of way ani gwe nyina okuviira ani gwe siina kuviira kakati eteeka is very clear mu mateeka gaffe agatufuga ebyenguudo mulimu abasaanidde kubeera ne right of way ekyokulabirako waliwo president means and includes vice president okiraba mulimu prime minister mulimu speaker means and includes deputy we n'abalala mulimu abalala b'enjawulo nga fire brigade mulimu ambulances bullion vans ezo zonna ezitwala ssente mulimu ate ne zino motoka zaffe za VIPs naye njagala kulongoosamuuko ku kintu kino nowandibadde nga bayina apart from the president and the rest and all those people actually chief tebalina kubeera nga bw'oba temuli VIPs tebalina kuteeka ko roof right tebalina kuteeka ko roof right ne ambulance bw'oba tolina emergency tolina kuteeka ko roof right roof right ogiteekako ng'olina emergency that is right of way ne tulaba buli omu yenna ayagala kugezaako okukwata roof right kugiteeka ku motoka abana ba security companies bagalako n'ebyo twabiyimiriza mwabigana kyokyo bwolaba kati waliwo sanity waliwo empisa kati n'obwogenda ku Entebbe road olaba nti oli bw'aba alidinze a person who's authorized procedure very clear Inspector General Police yaina ovunanizibwa obwoko authorizinga n'agamba oli asande kubeera neki neridika ng'ali assigned kwegamba nga waliwo abagenyi abaze waliwo abantu ab'amaanyi abayingidde mu ggwanga naye si buli omu yenna alina okuteekako ebyo kidde kingamba ekyo nti obudde bumpeddeko naye tugambire kuba police Entebbe road bayitiriza ebikwekweto bitumalako emirembe buli lunaku baddirizeemu wewaawo kirungi naye ate kibi naye ate nze ndi mukwano gwo banaddamu okunkwata ndi mukwano gwo Dr. Kasima mukwano gwange mpuliriza sigenda kusukako wano afande bagambe musole bulungi kale mwebale nnyo okutuwuliriza mwongere okutukwasa ku mulamwa guno gwe tulimu okulaba tulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku nguudo era njagala bategeeza nti bwe batulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku nguudo kiba kitegeeza nti obubenge bukendeera era ne traffic jam nayo evaako njagala kwebaza okutulaba kuba twatandikidde okutuuka kaakano nkujjukiza Rehambe bateekamu ensimbi ne Friends of God Garments ne batuwagira nkujjukiza ku Lwomukaaga mipiira gyabika giggulwawo ekitende ku St Mary's Stadium ekitende raza Ssaabasajja Kabaka gyali program ya Dr. T yeddako togisubwa webale nnyo afande Norman Musinga njagala kwagaliza benjagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange ali tunaddamu lunaku olw'enkya nate mwerawo